Sabbiri gye tukubye amabega kampuni ya umeme nga bali wamu ne poliisi bakola ekikwekweto ekyenjawulo mwe baafuuza abantu ababadde bakozesa amasannyalaze gaabwe mu bukyamu. Mu bitundu by'Ewandege ya Katanga baakwata abantu abawerako wamu n'okutulayo waya zaabwe ezaali zigambibwa nti zibawa amasannyalaze mu bukyamu. Kyokka abantu bano abagambibwa okubba amasannyalaze balumiriza bumeme nti bo bennyini be babayunga ku masannyalaze era beewuunya lwaki baba ku ttaate. Mita eyo ab'amasannyalaze bennyini be baatuwa be baleeta ab'omumeme ne bateekawo mita yo ku poola eriri waggulu. Tusasula bulungi era akawunti yaffe eraga nti tuzze nga tusasula amasannyalaze bulungi nnyo ge tukozesa. Ffe tukkiriza nti oluusi yo umeme yennyini eyinza okuba yakola ensobi ku mita oba baatuwa mita enkadde oba omuntu yagiteekayo bubi owa umeme mwennyini kubanga ffe twakozesa abantu balala bonna twakozesa umeme yennyini. Jennifer Ola y'omu ku abo bakwatiddwa era n'aggalirwa ku poliisi e Kawempe. Ono yeemulugunya olw'okukwatibwa n'asibwa ng'alina ebiwandiiko byonna ebimulaga nti yafuna amasannyalaze mu butuufu. Oluvannyuma wa ddakiika nga 10 nagamba buli omu aleete ebintu bye by'alina, ensaawo, saawa, buli kimu. Bannaffe ne baziwayo ebintu byabwe eyange nezikwasane mukwano gwange yali atuuseeyo already. Kati awo ne bangamba jjayo engato. Olwatuuka ngenda kulaba nga mbanyingiza kikomera. Umeme gyekolamu ebintu ennaku zino tebiri kiriya ne mu mateeka ga Uganda waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso. Naye tumanye era nti waliwo abatandise okukozesa aba umeme okugezaako okututiisatiisa ku Katanga kubanga tuli mu kulwanirira abantu okulekoggolebwa ku mataka gano. Ono si ye yekka wabula waliwo n'abalala beemulugunya olw'ekitongole kino ne poliisi okubakwata ng'ate tebamaze kwekenneenya nsonga. Tujja kukkiriza engeri gye baarestinzemu abakozi baffe nkyamu era bwe batagazzaako within 24 hours ffe tugenda kugenda mu mateeka tetugenda kukikkiriza enkola y'omumeme tugenda gikkiriza. Akulira ebikwekweto mu bumeme John Nwamanya ayongedde okuttaanya ku mbeera eno. Amayumba abagabadde gabba amasannyalaze gasukka mu 3 kubanga Katanga yonna eyo nga bw'ogiraba tebaddeeko wadde kasitoma n'omu nga mutuufu. Ekirala zino netiwaaka zino ze tusanga abaana nga bali mu zizannyirako. Kampuni ya umeme efiirwa amasannyalaze kumpi ebitundu ebisoba mu 2 ku buli 100 nga gano gabbibwa bubbibwa. Chris Semalimu Semakula, BBS Refayina, Gambuuze.